Nkwataganyeko n'omugole Dax Vibes etugenda tuli mugole kozi nasho bagenda bidde bali zati mbaga ngamba oli mugole sebu tukutwala mugole ya mugole ogamba otyo omugole ndi wano just sigamba nyimba enyimba zikuuba nzazi wuuba sofa tukusanze mu studio tugende luno oluyimba luli mukola lugendo tuyingiza show concert lulimu ku nyimba yeah because bine bintu byokuchuza ekifo byatuzize mabeka twandi bali twafulumiza de nyimba kati but then attention twali twakagiteka ku kifo ekipya ekyo so kati then after to releasing a music man Dax embere ne jetya lwaki yabairawo yokubera nti veni echuka era okitegeera nti veni bagichusiza. I think it's an internal conflict ku Africana ntino management yachuka abana bomgezi ne taking control of the things kati management ne bajijako powers kwa na ina management atukanyiza bulungi ne bampa go ahead nange and all that so then management pia ngamba abo tebagala bivulu ate tebagala bivulu like mchuvulu chante chi qualifying akuberaho yeah so ninfuna kama oli about 2 weeks ago era mbadde nga ndi silent ngangeza kogana na bomba nyonyole ntadema ka sente bishi but then ne savera successful so kusalaho akukiza teke mu kifo ekirala okay yeah man kino kyonna okubeerawo baako ensonga lwaki but yes now I didn't qualify batulanga bone wala bantino tachaga bivulao changa tekijja kubeerawo until further notice so kati naina option ezo cancelling show yange kwanga baba nyimba ekifo okay ezo cancelling show yange okunonya ekifo ekirala yamani kubyayogerwa mbu oba olyawo kuti walwawo okusasula sente azinga ba deposit nga waliwo omuntu eyali mu date gye wasala quotation nga sini nyingi ngena MD nanga tali buzibu ne bangamba go ahead tegera ne bangamba it was a concert about 2 months the concert you come and we discuss the what the tudio salako sente tuwambade nange myezi mwenda imagine nga balanga ekifo kyo myezi mwenda ngotera ku motoka gwe no sirika okay that means waliwo enkwatagana so kati wagenda ne bagamba nti munne tukujjeeyo nonya ekifo ekirala deposit wali wapako ku sente ekyo sijja kyogerako kiri ntaano sijja kyogera kamera kubanga nina ngege nakwatagana mu abantu oba yensonga lwaki inconvenience eyo yabeerawo sebalabanga olunaku lwe bagamba oleteka deposit ne lutuuka ate nga tulabiseeko ne basalawo bakyuse bateeka omuntu omulala eyali abawa ssente mu date yo ne sente zonna twabagamba mu meetings etwatutula kumutule sente zonna noba mutongeramu kubanga tutugenda kola loss nene oluli ntaddemu sente nyingi nnyo okusinga nezali bansaba ekitegeera so eba loss nene okukyusa location n'abantu mindset okitegeera kuba tulina bintu bitwala comments omanyi zaafuluma nyingi nnyo after Africana ngemaze oteekayo ekiwandiiko ekyo ne bagamba yi Dax lwaki shotagitwala ebusaabala kuwa Love Beach naziraba baya idea linonyi kwangu usaba nene ate wali waka kaja kunseera waiza nokugamba kiro no mutabani biki so nenkola ko research nenzula ntino bagiteeka ko envumbo busabala bakiza e concert kuba luli kyalenga yes obusabala zonna okitegeera okay yeah so nimanyi ntino nina atenya kikolaawo then funa obuzibu kitegeera ode nzide mu lose endala so netunoonya ekifo ekiriko njusibe kirina security ennungi nga ki rating ne bafani bafo kitegeera yeah kyokka kifo kiki wafunye uma showground kati yona uma yange kolo lunaku parking yo nina mugena motoka nga kakaaga zonna parking esebo security nena gyola begena bange kola ku kivulu kya era tetugenda giteka mu hall tugenda giteka kasa wala kasale kalungi yes nkamanyi obuddo buli kasawa ko tebufumita babujabwero kitegeera so ne toilet wakati installing amumpya so service agenda baya kabinyo okay ne ebyokunywa ebyokulya tugenda biteka ku normal price okay normal price ne zabulijjo byosanga abwero so oli agena kasente ke ngagenda nyumira pate yeah okay atwalabye mu bantu bo wali bategeka nabo lunaku lwerumu twadde tumanyi obabo osanga obo oli awo Cindy ya vaira yomu yakwatibwako ennaku clip eyo wagirabako clip wagimpeleza yeah man okay nagirabye
era ya chakabi baga munne yanyoleddwa wamu naawe ani kati akana ya amanyi kati nga yuti show yasoka yuti ayengaze nga yuti ntino show yasoka nga muto nga yeya nga yatadde mu sente. She knows what someone goes through to career man. Okay. So chwa those are chances yeah man twala mission wajitumye Dax Vibes Worldwide Party kati manyedio chakalya akakoja akaliwo wala mukuno okutukyusa before to go and all that tufuna idea empya bafani bange bavubuka kitegeera bafani babera bavubuka okusinga ddala kituufu niramu n'abakulu ngaggwe naye ndi muvubuka ssebo ne musajja wange atuyagala nkubye nnyo osebusi so twagala ifene engeri stylish ya musono fena tugenda kuba ki white tani ko saving white nga te white kubanga kifo wali tewali bisooto tewali nfuufu tewali ki twakuba ki white beera nga ba Caribbean kitegeera so mbakube muziki nga munyumiro stage genda bira white buli kimu kya white so obosobodde kwambala ijango watasobodde jango nezoyina jangu nga boli nenga timu etwagitaddewo okuteekawo vibe tugenda kubeera nga tukubazi snap kitegeera tugenda beera nga tuvimba tugenda kunyumirwa yeah man Dax olw'embeera y'obudde twagala tumanyeko Dax Vibes ono amanya g'amatuufu yani like background ye from childhood Dax Vibes nago matuufu si makyamu nago gange n'amazaala nze Bugembe Center Ivan yeah man nzaalibwa mu family y'omugenzi JW Center n'omugenzi Nalunkuuma Margaret yeah man nkuliddeko Kamonchawo nkuliddeko Kanyanya nkuliddeko ne Magere yeah man when it comes to schools amasomero kigogamba nti nasomerako wano mu primary gali mangi kubanga bali bango banyofira kitegeera nga sikimanyi na report nsomerako Aidan Tofe Kanoni nsomerako ku Julian Loli nsomerako ku Namembe Parents Homies Darlene then high school awo bakulu bange bali bakikubyemukko so nengende ekitende gira mali high school yange yonna after high school najikola ekitende nemba nengenda ku MUBS nenkola degree yange eya bachelor in business administration ne majoring mu marketing kyovolaba ndi wano yeah man ewammwe oli wakumeka era muli bameka mutata ndi wa 3 mu something nokukebera mu bitabo oli wameka 3 mu mama nza asembayo gwasembayo nengo ozaalibwa wamu ne Bobby Nyanzi yeah man mumami wange chama Nyanzi first born so yajanga tukuza nekudako Ediawe nekudako Kathe nekudako pastor twinane pastor nekudako Irene Kayemba yes no nekudako Julius nekudako Irene Kayemba nekudako Bobby Banjo Mickey Banjo John manager John mumanyi nekudako Mickey then Zenesembayo like you guys, did you see this coming to you family ya mwenzo okubeera nti yatutumu bweti? Did you this coming kino mwakitabanga kijja saakiraba jasinze wenatandika otegeera bakulu bange babatanze okukyaka okitegeera so nkulidde mu bulamu nga mbalaba bakabi so kiringa nga nno gyendi lwakuba nange wenatandika okyaka nendabanga kyakabi nnyo kitegeera so I didn't see it coming. You didn't see it coming. Okay. Tutunulira Bobi Wine ono ba chairman Nyanzi gwe kenyini wali muto waabwe enkula nera nchali muto waabwe yes oli muto waabwe yes oli muto waabwe tutunulire embeera gye mwabeerangamu oba emeyisa gye beeyisangamu gwe biki batunula noga nti bano ngenda bibatwalako bambi beegomba gye mpisa no kubeera abantu balamu nkyanyami okubeera omuntu mulamu n'okuyiga nti no social capital important kukuuma emikwano ku respecting abantu ekyo so kinawega kibayambye ennyo social capital ekyo support ya ekyendongo kino okiyingiramu nga omaze laba nga bayimbi nabo no nali saga kubeera muyimbi kubanga nali ntyanyo stereotype okulowooza nti no nyimba kubanga like oli ayimba
so nenkyebala mannyo nga bambuza kitoyima all that though natandikira musinya wano omuzimu ne gunkwate ogw'okuyimba so netandika okuwoganya mu binaabira all that okuwogana oba okugegenya nali mpogana era nempolampola nekyali wange bamita Wandamale South Africa kati so nenfuna kyairia nentandika owandika obuyimba mpolampola ngenda mu studio nga nkukuta nga saga Bobby ategeere so one time Bobby akomeye wakagamba taxi nawulira akayimbako neno nina art ng'ate obadde obikola weekweka olina bwojja osinga osinga wano naye nga badde mu bbanga ddene nekinza mumanyi naye ndoza agenda kunnyombesa so nensigala ekiroto nekitandika awo then nanstoppingamu awo musinya 6 awo osooka concentrating ku bitabo kubanga nali mpulira kati nga nyaga kufuuka serebu nga ebyokusoma si byagala kitegeera so natabuka awo nanga sina kubeera mu studio awo nenwana nemala sinya 6 nafuluma sinya 6 ate nga si kyalina interest yakuyima nempumulamu like a folia so nendamu nendigaininga mpolampola yeah up to now olaba kati yes mbadde ngezesaako kino nakiri paka wenze nenzuula abantu bebanjagala wenzudde bebanjagala nenga kanyweze obweni kati onywezezza nebigere nayo binywezezza osimbye terikuta singa tewali muyimbi kiki wandikoze kyogambye ama business student nze ndi mwiribi tulina kampani ayita Dangal Enterprise tugula ebintu ebikadde netubidabiriza okitegeera yamma nze mirimu gyonna ngikola so obeera ne blogger mirimu gyonna ogikola nina akalimi nso okuguza ekintu you're good at sweet talking asifera akalimi neda sifera sweet talking people but I can convince you yeah chao nyimbo wimba mba convince mbabuloza kino kibi just take mwaka wako Daxi right now you're mature enough right how old are you now I'm clocking 30 yeah oli musajja kati muzadde right yeah man nare tukimanyi nti mune oli sekawere oba tolaba akanyiriro akanyiriro keeko olina abaana bameka kati Daxi nina abaana 3 olina bameka yeko mu bakyala ab'enjawulo mukyalo omu ate omulabako oyinza olowooza ntazanangako omumaintaininze bulungi nekyaka naye natural ewaabwe kyaka alina naye ebirungo bye just kyaka nagwa ku malina ebiseera ebisinga munaye mu bacelebrities emutera kuba bangu yakwesiga atya yanesiga atya kyaka kuba si kyangu omwana w'abendi ogamba nti kangende ne Daxi oba yakikola just because background ya family ye Jehova kyaka yansiima yasooka n'atyamu kubanga muyimbi nena maana nsiima I think a leap of faith nagamba katugezese so weyampa chance eyo na nesiga ngamba saka kitwala for granted kwanga trust eba important so mbadde ngezako kulwana kumeka sure ntino nti maintain akwanga naye wakabiri kitegeera so bulamu butambula butya ng'oli taata ng'oli muzadde no music abugonza kwanga kati mbeno nga mbimba nga sibirooza kale wakanga bichimu kistede then nebudogo wange tebundetera story muli ize yeah man buwulirize I think fatherhood has been good for me because I think nafuna partner omutuufu Baby Kyagulanyi was like your mother yalinga yakukuza is that true? My mother, my friend, and she was like my mother, my friend. Ajara kukuza so mami wange wafa nebeeranga buli tamu ngenda wakuumula muganda wange wanjawulo wakate wa chairman nga asobola nga yakola ki yabeera nange so Bobby yakikuba n'agamba family yange let me take over Dax nali mu P3 P4 so nantaking over ina girlfriend wa mita Itungo Barbara so doza nayo kana girlfriend nga nakatokange ya adopting tubene nako so simanyi nge yakkiriza so nitango kubeera fenna mu kazigo kisenga na diro nga nsula mu diro wanyuma gyalaga ekanyanya njijukidde yali ne Baby yali agenza alina byali agenza okujjamu so nitango kubeera naye nga mama Solo agenda campus n'asoma nze ni mu Kisulu and all that so ne Bobby nange ekikuba nitugende naalya ne bazala Solomon landlord najja nazoganya Bobby awe naalya netusengukawo ekiro ekyo netugenda Magere ng'ennyumba tebannagikuba plaster eneye Magere so netugenda Boys Quarter ntango obeera awo twayingira nga
nga ne floor ya ttaka nteekawo oba ebiwempe wabiki sibijjukira so azenga nkyalira kusomero antwala kusomero fees zange ebiki and all that so I think adulthood yange yonna when I was 10 until now nakati nekati akyambeereramu nnyo biki bye wali okoze n'olabira ddala nti obonyiziza family most especially when it comes to Bobby ng'omuntu ngoyo yakukuza family yo Bobby Nyanzi baani biki bye wandi otundira n'ogamba nti bino mutuufu nabikola ne mbasobya ne banyiigira nga kyolina okukola kubeera kiki wandikoze okubeera nga sibadde mwana mubi nnyo saza nnyo misango just maybe okutoloka ekiro komawo leeti nga olwo wenakomawo kino nga mama sola badde ankuira simu nga sezikwata nga zikadde mu party nali musinya 5 awo kati eya firimu nenyigira nga nsoba mpola mpola kati mampitawo nateekako ettaala ng'akulabe okojjako osoba so kya melting nga nekiraga nti nafaayo nnyo nengenda nga nkyusa mpola mpola nemba nga nentandika obutasooba napita mu ddinisa Adaxi kiwulikika kitya okubeera nti wasomerako ku St Mary's right kino kitegeeza kyawulikika nga kitya okubeera nga wasoma n'abaana nga bawuza nti abaana boosoma nabo bamuganda wa star haza we nagendayo kubanga nagenda mu ssomero ly'abaana b'abagagga lyali lyakabisi Bobby yagamba boyi tulisobola nankasukayo so natuuka nga abaana b'abagagga balina mentality eyo ndigeto youth biki simanyi luzungu naye sirimanyi bulungi oluzungu balaba bayinza olowooza nti kino ndi drug addict and all that so kyantwalira ebbanga ddene okukyusa mentality eyo nagikyusa nefuka prefect ebanjagala nnyo paka we navaayo nebanjagala ensomero nenjagala mwami mulindi oyo yantaasa nnyo kubanga yategeera story yange namanya nti nono bajja mubeerako ne bias so abaticha abamu and all that so nabeera nga nyamba nnyo kumprotectinga omuntu bino tebirina ngeri gye byakuaffectingamu gwe ngo yali omuyizi by then olwokuba nti ova mu side eri family eri oba ebyobufuzi by then byali tebirina bakukyaka nnyo ali naye geto youth so nga batuteekako ekigambo njaga buli omu katicha oluticha yagezako okumitinga Bobby kubanga yakamuyimbira esho ya bwerere omukyala awo so Bobby n'atasobola giyimbako katicha nga nvuma bansumagira nanywedde obuugi bungi ojja wenjagayo biki naye nga tebirina ngeri gye bikutokyalingamu byantokyalinga but I knew kati twalinamu ne bafaani ba bebekulu ebiseera competition lubira webase ku buliri nga agamba oli akoze ki so nga nina okubeera n'emmiriza eyo yanemmira and all that but nina ebirungi byajja nefuna emikwano abamu bajja lwakuba nimugana Bobby then ne bastickinga ne becoming good friends and opportunities n'okuwangula akalulu akasooka nga head prefect siba nga head prefect nali senior one counselor biki ng'oggyeko okuyimba what are some of the cultural activities byogamba nti bino banne nabyenyigirangamu ku ssomero kino I think leadership nali leader nnyo kusomero awo n'okuzanya akafumiso kamanyi akafumiso okamanyi muzinga akapiira nimuzanya emabega wa doomu awo segera goolo biki banne sikazanyangako kakyaka wetakataka naawe tondondekaawo ogenze mugendawo kale bigambo ki byosobola okuwa bafaanizi bo nga tumaliriza for now bafaani bange just mbebaza okumpagira ebbanga lino lyonna nzize nga situukiridde nene mumpagira paka wentandise okubakuba emizika egya ddala ate nitakatandika butandisi so bebaza ate mwebala kwagira Uganda music buli ali eyo ku ssomero oba osobola osigalayo soma education time egenda tuuka nga omuntu asomye akifunamu so don't lose hope, keep educating yourself then nekirala mbalinze ku lunaku 29 muje mupagire malingira gamba Hotel Africana sorry ali no social system Uma Showgrounds yeah man kigenda beera kyakabi it's going to be an all white concert atusubire olunaku olwo kigenda kuuma tusubire that day principal yaraba omugenyi omukulu oba buli omu agenda beera mugenyi mukulu anatuyimbiramu buli omu agenda beera mugenyi mukulu sagala osune ate nga sinaki
ngenda bakuba omuziko gwa kabi waliwo secrets nyingi tugenda okola obukodyo nyinza n'okubuuka mu bbanga nenzira ne parachute so ogenda baata ojjaba okisusiza kati kyemumanya ngenda kisussa byonna ngenda kola ki kukisussa so mbalize kola olunaku muje mubeerewo mbagala nnyo big up on yourself kale tweyanza nnyo tweyanze